olunaku olw'enkya America lwegenda okulonda pulezidenti omuggya anaddira pulezidenti Barack Obama mu bigere. Olw'okuba embiranye eri wakati wa munnakibiina kya Democrat Hillary Clinton ne munna Republican naggaga Donald Trump bangi balowooza nti babiri be bavuganya ku bwa pulezidenti. Wabula kino si bwe kiri, anti mu lwokaano mulimu eyali gavana w'essaza lya New Mexico Gale Johnson ow'ekibiina ki Libertarian Party, okwo kw'ossa ali ku bwannamunigina Ivan McMullin. Mu mwaka gwa 2001 oluvannyuma lwa kkooti mu America okusalawo ng'abalonzi we balina eddembe okulonda wadde ng'olunaku olulondebwako terunnatuuka, wabula ng'ebiva mu kulonda tebirangirirwa okutuusa ng'olunaku mulindi olulondebwako lutuuse. Kino kyasooka okubaawo mu mwaka gw'ekinaana nga kyasookera mu ssaza ly'e California okusobozesa abalonzi abatabeera na budde ku lunaku lw'okulonda. Guno gwe mulundi ogukyasinza abalonzi abangi okulonda amangu ng'olunaku olw'okulonda terunnatuuka, era ng'obukadde obusoba mwana bwalonda dda bw'ogeraageranya n'obukadde 32 obwali bulonze mu kulonda kwa 2012. Abaami ko n'abazungu bakyeruppe bangi bawagira Donald Trump, ng'ate abakyala n'abantu abava mu mawanga amagwira bangi bawagira Hillary Clinton. Kinajjukirwa nti mu America abantu si be balina okusalawo okwenkomeredde kwani anaafuuka pulezidenti ng'okusalawo okuba eri abakungu abalondemu okuva mu buli ssaza oba giyita Electoral College, wabula nga bano baawukana mu bungi okusinziira ku byafaayo bya buli ssaza. Mu mwaka gwa 2000 George Bush ng'ali obwa pulezidenti mu bululu bwa bonna, Ali Gore yamuwangula mu bantu, wabula olw'okubanga Bush yamusinga mu balonzi ab'enkizo ye yafuuka pulezidenti. Wabula mu buli ssaza abeera asinze obuwagizi mu bantu yeesanga ng'era yatwala obululu bw'abalonzi ab'enkizo, nga waliwo n'amasaza ag'enkizo mu America oba gayite swing states. Ebyakavaayo biraga nga Hillary Clinton bw'asuubira okuwangula n'obululu obutakka wansi wa 274 kwaba abalonzi ab'enkomeredde abasalawo kwabeera pulezidenti wa America. Guno gwe mulundi ogusoose mu myaka 7 egyakasembayo oli okuvuganya ku bwa pulezidenti nga tabaddeeko seneta, gavana, omumyuka wa pulezidenti oba nga munnamagye owa waggulu nga Donald Trump weyeviira mu bizinensi ze n'akwatira banne Republican tiketi. Amaaso gonna okwetooloola eggwanga gali ku nsi ya America okulaba olunaku olw'enkya ani alondebwa ku kisanja eky'emyaka 4 okuddira omuddugavu Barack Obama mu bigere. Alipoota eno ekukuŋŋaanyiziddwa Andrew